n'akuba miliyoni 2 mu miliyoni 626. Izo sente zaali za gavumenti. Yensonga lwaki kati press conference za Muhoozi project zituula Luwero. Wakitegeddeko ekyo? Otegedde Gashumba nga bwali omufere. Sente baziyisa mu beti mbu omuzimbi yazikubye. Kati Muhoozi project teva mu Luwero kubanga sente zagenda ziri Luwero. Nayo lwakaliiso okunoonyereza. Enkyo okubinoonyereza biki bakulaga nti oli sente yazikuba kuyita mu beti era beti nemusasula ezo sente za muwi wa musolo. Mu kaseera ng'ekonomi y'eggwanga Uganda egudde eri ku ttaka, abali mu buyinza ensimbi bazikwata nga bwe baagala basaasaanya ku byabwe bye balaba ebibayisaawo. Wenjogerera bino nga Frank Gashumba yakulembeddemu ttiimu ya Muhoozi, ensimbi z'eggwanga Uganda bazitutte mu bitundu by'e Luwero nga bano bagenza okugulirira abantu beeyo okubagamba nti bave ku njiri ya Kyagulanyi Ssentamu gy'atambuza badde ku byabwe ebya Muhoozi projekiti. Bannayuganda si basiru, ensonga zino nabo bazimanyi bulungi. Ekisinga okuluma bannayuganda olunaku olwaleero kwe kulaba nti ensimbi y'omuwi w'omusolo ekwatibwa bubi. Kyova olaba nti bannayuganda babateese bagamba nti wadde ensimbi ezo muzisaasaanya mu bitundu by'e Luwero muzireeta okukozesa okuvumirira Kyagulanyi Ssentamu, naye ate bye bimu ku bye tubakyayidde kubeera nti ensimbi zaffe muzikozesa bubi ne zirema okukola ebyo bye ziteekeddwa okukola. Frank Gashumba avuddeyo ng'agamba nti ye mwetegefu okutambuza Muhoozi projekiti mu bitundu eyo yonna Kyagulanyi Ssentamu gye yayise. Bigambo byagenza agamba bannayuganda. Ye Frank Gashumba agenda atambulayo ng'abisaanyaawo ng'ayisigayo enjiri ya Muhoozi projekiti. Tulabyeko Muhoozi projekiti ng'ezze etambula mu bitundu eby'enjawulo nga n'abantu abawera 10 tebasobola kubafuna nga ddala bannayuganda, okuggyako ttiimu ye gy'abavudde naye e Kampala mpozi n'abo babeera basombye mu zibbaasi okubajja mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, omuli okubasuubiza okubawanga ekyemisana n'okubawanga 55,000 eza transport abazza gye baba bavudde, kw'ossa n'okugulira ababoodaboda amafuta fuulu tanka ne babayira mu ppiki zaabwe. Bano bali ku kaweefube okulaba nga bavumaganya Kyagulanyi Ssentamu mu bannayuganda bamukyawe, naye bannayuganda balaba era bagamba nti kino bakikoze mu kaseera akazibu ennyo kubanga Kyagulanyi Ssentamu olwaleero ate bannayuganda bwe basingira okumwetaaga kubanga balabira ddala nga kyenkana eggwanga lituuse okununulwa, Uganda etuuse ku lyengedde. Kati tebasobola kuvaamu Kyagulanyi Ssentamu abatuusiza we bali olunaku olwaleero. Abalaza amazima g'abano abasajja ababbye eggwanga okulikaliza obukaliza ate badde ku byabwe nti bawulirize ebyo. Weewaawo bagamba nti ensimbi zo bajja kuzirya kuba za munnayuganda za muwi wa musolo, naye tebagenda kukola ebyo bye baagala kubanga ekitamizza gavumenti ya Mwami Museveni bwe butawa nsimbi ya munnayuganda kitiibwa, kwe kugikozesa obubi nga bagikozesa okutulugunya bannayuganda n'omuli okubatta. Kakati ate olwaleero omwana nti naye agenda atambuza enjiri nti ayala kujja ku bukulembeze bwa ggwanga. Bamubuuziza nti kiki kyagenda okukolera bannayuganda ekyo kitaawe kyatakoze mu bbanga lyabaddewo emyaka 38. Bino we bijjidde nga bataddemu ensimbi nnyingi nnyo bannayuganda bangi naddala bawangaalira emitala w'amayanja abasinga okuwa bannayuganda obubaka ku social media. Babataddemu ensimbi nnyingi nnyo nga baagala bavumirire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye gy'alamula nayo, nga bagamba nti abantu abo baagala babakube ku ttaka balabike nti ebyobufuzi babyetamwa. Bannayuganda bagamba ekyo tekigenda kubayigula ttama era tebagenda kukkiriza kugoberera abantu bafaananako bwe batyo abaagala okunnyika struggle mu ttaka ng'ate ebadde etuuse ku lyengedde. Kigambibwa nti abantu bano be bakozesebwa be bali ensimbi ya munnayuganda ey'omuwi w'omusolo, kyokka ate bajja ku social media nga tebavumirira pulezidenti w'abantu nalumu n'olukiiko lwe lwakola nalwo. Bano bannayuganda babalabudde ne bagamba tetugenda kubawuliriza, mulina okukola ekyo kye muteekeddwa okukola ekijja mu myaka gyammwe, ne mulema kuvumirira mukulembeze wa bannayuganda kubanga bannayuganda bamussaamu obwesige nga gwe balabamu obusobozi. Otegedde Gashumba nga bwali omufere, sente baziyisa mu beti mbu omuzimbi yazikubye. Kati Muhoozi projekiti teva mu Luwero kubanga sente zagenda ziri Luwero, nayo lwakaliiso okunoonyereza. Enkyo okubinoonyereza biki bakulaga nti oli sente yazikuba kuyita mu beti era beti nemusasula ezo sente za muwi wa musolo za Muhoozi projekiti ze zayingidde Luwero. Oluvannyuma lwakirikiri ekintu mutabani w'omugenzi George William Ssentamu ajja bibakozesa mujja bimanya naye ffe yamala ddo tukolera entegeka buli kyemukola tujja kireeta wano.
ate mujja muwulira kati kangende mu kapolitics kano ngende mu kigambo kya Katonda. Juuko yatutaasa ku mutabani wa Tayebwa. Okimanyi waliyo ne MP ataweza milioni 2 atasaasanya milioni 2 mubabuulire yani awere by'omukwerege nnyo bannaye. Kayemba Solo yalina sente oyo promota ani mukweregani banna waliwo mukweregaawo kansirike mujagambo nomba walampa. Njagala kusookera ku nsonga ya mukadde wange maama Nakagwa Christine sandi kwogeddeko naye njagala kwogera eri abo abalabye vidiyo yo abamenyese emitima. Simanyi mama Nakagwa baddala oli mu struggle oba oyogera mayindi yo nga bwotyo bw'obirowooza oba wali wakutuma. Kubanga ebigambo by'oyogera ku bigambo 10 enkaaga bizimbula tebizimba. Oba wakuba oli product ya Kimbugwe kubanga buli omanyi omusuta gufaanana we gwakulira. Ebintu by'oyogera birina ekikolo bye kivaako ku bigambo byo byogera mu struggle ebigambo 10 iyo n'enkaaga bitono ebigambo 8 bizimbula. Wakuba ogira n'osabikako n'obanga ali mu struggle naye omuntu bw'agenderera ebigambo by'oyogera oyinza okuba nga toli muzimbi nga gwe wasoma kuzimbula anti omanyi eriyo abasoma okuzimbula. Abasajja bagenda we Kampala nga waliwo kalina ey'okumenya eno yo mpya n'eno mpya naye alina okumenya eno eya wakati zino tezaatika zino tezifunamu enyaafwa. Waliwo abakugu mu kumenya amenya mpolampola ne bamenya ekizimbe ne bakijja ku mwaliiro ogw'ekisanvu waggulu ne bagimenya ne basima n'omusingi nga zino teziyeri affected. Nakagwa wandibanga wasoma kumenya nga tewasoma kuzimba. Ekirala tulina president ow'omulembe gwaffe bw'oba oyagala omu access nga you can access him. Bw'oba ina ensonga yonna gyeyagala okwogerako ng'owulira ezimbula okusinga okuzanyira ku mitima gy'abantu funa woyita omubuuze. Ffe nga tumubuuza bwe tuba tulina kye twagala omubuuza ate ne tumufuna. Kasi tulaba abantu ali ku gundi y'okkuba Lubongoya ng'omanya Kimbugwe project otuuse okugamba nti Pato ali mu kkomera etaki naye Lubongoya ye yamusiba olw'okuba Pato yagamba 226 bigambe ennyoko. Lubongoya yagambako nti ayagala akalulu ka 226. Lubongoya abeera Taki oba Lubongoya yalabikako ettaki nga tebannakwata Pato. Egundi ettaki tewaliyo structures za nuupu, tewaliyo ba supporters ba nuupu. Baali bakikozeko officially okutegeeza eggwanga nti Pato musibe. Pato yakola nnyo nga Ticha Lumbu yali mu kkomera n'atwapudeetinga buli kimu. Ticha Lumbu yasobola okulyamu Pato olukwe n'atatubulira nti Pato ali mu kkomera. Mutabani we yamuleta ku internet. Lubongoya ayingirira muwa mu kukwata Pato ettaki. Ozimba oba ozimbula. Naye Lubongoya yabaliira ki? Ticha Lumbu yayinza okusirika fenna aba struggle gye tuli ne Uganda. Okuvira ddala Uganda paka yonna gye tuli tukimanyi nti amaanyi gaffe gali mu bantu. Olowooza Pato ayinza okukwatibwa ne tutadduka mu bantu okubuulira abantu nti abange Pato yafunye ekizibu bwekiti ne bwekiti. Oyina okakafu nti Pato ali mu kkomera okakasa. Era bw'aba ali mu kkomera chaputa y'ettaki ekola ki erinda ki okutubuulira.
oba baayogera Lubongoya n'abagaana byogera naye Lubongoya yabaliira ki Ticha Lumbuye okugendayo amangu okwanguwa kuba pato yafulumya mangu information ensi n'ebimanya NUP n'eriyakitinga kale pato bw'aba ali mukomera ab'ettaki ne mutayogera Lubongoya ategeera atya asindike rescue team Mama Nakagwa bw'oba tomanyi ani His Excellency byatambuza mubuuze ekirungi oli mukyala mulokole genda osome ekitabo ky'Abassekabaka ekisooka essula 16 Mukama yali atuma Sawulo okufukako Dawudi amafuta Samwiri Mukama yatuma Samwiri okufukako Dawudi amafuta ng'ajjeeko Sawulo ku bwakabaka Samwiri yatuula ne Katonda ku mmeeza ne bamala okuteesa bwemba ngenda ngambe ntya ekyangu kye banaategeerako ekitajjeeyo kirikiri n'amugamba genda n'entenduusi bw'ali kubuuza oli mugamba nti wali ogenze kuwaayo saddaaka kati omuntu bw'atambula nga agenze n'entenduusi ey'okuyimba naye ng'agenze kufukako kabaka mafuta naye Maama Christine Nakagwa ozimba oba ozimbula His Excellency go amugamba ajje Uganda atambule agamagezi go agamuwa nti bwagamuwa ne gakola kakati atagavuddeko n'agenda mu bibye okimanyi bwe yali agenda otambula yamala kuva bweru n'ajje Uganda n'atambula bwe yatambudde feeze esooka n'addayo omanyi ki obanga gye yakijja alina kye yabaddazaayo era lwaki onjogeza ebintu gundi bye sirina kwogera go wamutuma atambule ku mugambo gwonna gw'otokomose era kiringa bw'onogira ekintu wali ku kitanda ate ekintu kimaze okugira ekintu ate ekintu ogira ekintu ate embuna ekintu go wamutuma agende kuba senga obadde ogamba nti natula ne Kyagulanyi ne mugamba tambula nalaba kye yali tamanyi abantu ne bamulaga nti nno weebali omwana nagenze okwekanga ng'omwana addusa agenze ng'avudde ku kye namugamba awo twandibadde tukkiriza ebiwatugamba bye yakola go wabimutuma bw'oba si gwe wabimutuma lwaki olingiza mu kkoona nga si gwe ddereeva era bukyanga otandika kwogera wali oprovidinze solution ki nkubuuza bibuuzo nze siyisaamu mukyala maaso neva ekyo tebakikulimbanga naye olw'obulungi bwa struggle n'omukulembeze waffe sisobola kuleka njagala kutaasa bali ab'emitima egimenyese kubanga ekigambo nsigo ekigambo kyo kiyinza okugwa ku ttaka eriryawo nekigenda kibala Lubongoya muyimbi kubanga ogambe yagenze yimba Lubongoya muyimbi nti Lubongoya ye yamututo oba Lubongoya promota wa bivu Lubongoya yabaliira ki ate mbikugamba wakati mu mukwano omuyitirivu ennyo mu bulungi tuzimbe situlago wabula tetuzimbula kubanga bw'onojja n'okuba baliidaazi baffe abo situlago eba egudde kyova olaba Mukama yataasa Musa waliwo mwannyina wa Musa bamuyita Miriya yali alina nno n'ensonga ntuufu n'abuuza naye gwe Musa oyinza otokola ekintu ekyo nga Mukama yakigaana muganda wange Mukama kye yakola ba Miriya ettaka Yesu ye yayasamana ne libamira okwogera ku Musa okwogera ku leader wa revolution Katonda yasalawo go yabaawulamu yabagamba abali kulwa Musa mu ddeeno n'abali kulwa Miriya mu ddeeno ettaka ne lyasama bwe liti ne bagwayo ne lyewumbako aba Musa bo ne bagenda mu maaso ne Musa sisobola nabagamba His Excellency bwe bamukubira mu Arua nanoonya ashibaga kato ne mugamba babanga bakwata nga bayonoona kidini ya His Excellency muwadde kidini ya bwerere weewaawo nalingi muwa nsigazeemu oba zombi nzimuwe nze bateekemu ey'omuyembe nali muwadde kidini 2 oba 1 bwe yandibadde nali muwaakemu kubanga tuli mu myaka gyegimu kidini yange emusobola weewaawo nali muwadde kidini kati sisobola kukkiriza kulaba kumuzannyirako bwe kityo oyo mwemuli essuubi lyaffe buli mulembe Mukama aguyimusizaayo omuntu Lubongoya yajjira
kale tugambe nti pato mukwate Lubongo yagira wa mbya pato Lubongo yagira wa mu bya pato ozimbo bozimbulula gwenawe nkujjeko engalo zikudamu ekyokuyimba omanyi ki oba eyo yentenduusi gyatwala mukama gye yagamba naye ng'emabega waliyo ekintu ekyo nno sandi kyogedde nkoze bubyo kyogera buli muntu mukama yamuwa ennwana gy'alwanamu His Excellency ekintu kyasinga okutegeera kuyimba kati olw'okuba kyekiri mu bwongo bwe diiruze zonna zaakola embi oba ennungi aziyisizaawo mu kuyimba kuba kyasinga okumanya era kyekimutuusizaawo kyova olaba ye Uganda takkirizibwa kuyimba ne bwabeera mu nnyumba ye ng'ayimba ne Kamutanda n'ayimba amagye geetooloola ekikomera si kulwanga muyingira ne muwulira konsati ne bwagezaako okuyimba online internet bagikwatamu era naye kyabakola yabatagetinga ne Museveni gyali alina okwogera ye n'akola concert kakati mu bikwatemu ne Museveni tetumulaba Museveni nadda ku TV ne yeemagaza yekka nga tuli ku concert bannange buli kintu mukama yakiwa ennwana yakyo nkugambye Nawolovu abeera ng'ekisanja ng'ali ku kisanja ke Kamutanda n'agenda ku ludalagala ng'afuuka waggulwini nagamba nange ekintu nkugambye baaba yatufumbira Nawolovu mu katogo ne tumulya yabikako bulungi nnyo katogo ati olulagala kumba aluyuguluza akoze ati yabiseeko atuuka n'ateekamu n'omuzigo sebo n'omuzigo munaye atuuka agenda okuteekamu ati omunnyo n'alaba ekintu n'agamba emmere eyidde ffe tulinze emmere n'akijjamu n'akisuula n'ateekamu otunnyo n'asiika n'agira nayeyiwamu n'abugumyako n'agamba oluuti olunuma ne bagamba bambi oyo omwana olwo noffe nga nno tuli baana munnange yabannange ani anaatuyamba munnange taata wino n'omwana anti ennakuze kuffe ennakuze bwe zityo bambi aluto bannange ne tulya emmere ng'ewooma twali akatogo mama banyongere supu nga kiridde mama banaye munyongere ku mmere wayitawo ewiiki n'atubuza banaye baba akatogo bane Nawolovu ewooma omanyi siddanga mukulya katogo ako bukyanzaalwa ako ke nnalya siddanga mukalyako naye nze mbuuza nkijja kukiri buli kintu Kanawolovu kaali mu kulwana bwe kato mukama bwe yakawo okulwana ekiku kiwunya buwunya nkugambye Sire Queen tasobola kutta kiku kasita kikwate ko my God God Jesus and I bring my perfume Jesus ng'ekiku kitema bwe kitobe kirwana mama nakagoyi nakyo otamanyi nga tonnayogera sooka obuuze bw'oba ddala ng'oli muzimbi naye bw'oba oli ku ddiru ng'ekyo kyewajja okukola baaba okikoze perfectly naye kikolere ddala nga teweekweka mu kuzimba kubanga wandibanga oli mulungi mu kumenya okusinga okuzimba Nobert Mao mujjukira bwe nabagamba nti Museveni najja ne mbayitira episode ziringa 3 Museveni mu panic yabagamba mugende mugulewo amakomera gonna abaana mubate mubasuulesuule eyo mubasuulesuule bagende ne bamugamba nedda gwe muzeeyi tukola kintu ekyo bajja kutukwatira future will crash us don't do that ne badda bulaga tukikole mu mateeka ne mbagamba bagenda kikola mu mateeka Mao mwamuwulidde bannaawe mumanyi bangambye embuno bakwata abaana ne babasibira mu makomera ate ag'amagye no kyekintu tukivumiridde senga nakitegererawo tekyandibaddewo mulowooza yakakimanya kale bwe kiba kibaddewo kibeerewo olw'ensonga naye singa bwekiti abaana babate era ngenda kukirwanyisa ngenda kukola n'ennongoosereza mu byokulonda tukole audit tosobola kukola audit mu bintu bitaliiwo ku luno tugenda kukola akalulu ak'amazima n'obwenkanya olowooza gwosooso byogera mawe ekyo gwosooso kyogera ate ekyo genda okigamba ennyoko
ekyo kyakalulako amazima n'obwenkanya biranuka gendo kigambe nnyoko anti akyogera lubongo yagwasiba gendo kigambe nnyoko ekisanja kya Kiggundu ekyasembayo yali ku CBS ku programu Kiriza Obagaana ngali ne Medi Nsereko nali nvuga boda nali ntuusaawo ku Sanyu Babies Home njijukira bulungi memory eyo nzeze saawa ezo navuganga n'akaledio nayambalanga Kikalibian bweti nentikako element nensiba akasipika element nekankwata bulungi wano bwekati nenkwata akasimu kange akaliko leediyo nenkasindika wano bwenti nga tuyogera nga tomanyi nti nze ndi ku leediyo kubanga omuntu wanaakulaba nga oli ku leediyo tasobola kulinnya pikipiki nga nkateeka eno kalemeggwa. Kiggundu yayogera ekigambo kino ku luno ngenda kutegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya namubuuza ate ku luli obadde otegeka kaki n'agamba ku luno baatubba. Ebyo Museveni azze abyogera mu bantu ab'enjawulo. Juzi byabaka n'atwakasa n'atugamba ku luno kati baleese mbawu genda obigambe nnyoko mbuka kati kuno tugenda kutereeza ebintu era ng'omulonzi nga n'ekifaananyi kasogera bwoti ng'ekifaananyi kigira nga walyogera bwoti awo osaba audit kubanga tosobola kusaba audit kubanga audit ajja nga tewali simanyi genda obigambe nnyoko. Tetudda mu kalulu 226 tetudda mu kalulu nze nkubuulidde wakakitegera nti n'abaana babasiba mu makomera g'amagye kiri ku kiri kye nabagamba nti bagambye kiyite mu mateeka basobole okwejjerera. Mujjukira nga mbagamba nti basisinkanya abantu bebattira abaabwe okuyita mu mateeka babakkirizise. Omukazi yakkiriza obukadde 5 mu mwana ow'emyaka 15 bwe bamuttira. Mujja kakasa bye twogera nti tuba tetwerogozza.